yeebazibwe Yesu Taata Bunjo kisa kya Katonda Mukama atubedde bubeezi ye Taata Fathers Union mu bulabirizi bwaffe obw'ennamirembe leero lwe tukuta olunaku lwaffe olwa MDD Music Dance and Drama era ekiri ku Old Synod awo obusaabadinkoni bwonna obukola obulabirizi bw'ennamirembe gye tuli mu kuvuganya ennyimba emizannyo ebitontome era kiri awo eggayaaza eweereza ttiimu yaayo Luzira weebali baganda baffe ab'e Luzira ab'e Nateete weebali ab'e Kazo mbalabyeko Kazo namba 1 gye muli nammwe mbalabyeko taata yesebo ye taata amannya nze erinnya mazima erinnya nze Nkugwa George Best okuva e Masooli mu busaabadinkoni bw'eggayaaza era mu busumba bw'e Masooli ewali taata omukubi Reverend Mulondo Kyamaggwa ne Maama Harriet yakutumidde Taata Bunjo yatuuse n'aŋŋamba nti yakuwulira kwe twali luli ku Lwomukaaga n'agamba enkoko gyeri nti bwe tuva wano tugende Bulembwe yaŋŋambye olwaleero luno naŋŋamba ondabira ku mubulizi Bunjo mugamba ajje ye taata yabaddewo wano ye taata Maama Harriet Mukama akumpeera nnyo ekisa ye taata ndabira nnyo Maama Beatrice Muwanguzi nti batumidde nnyo Maama Beatrice Muwanguzi ne Reverend Paul Muwanguzi Sentamu ne Masooli abawumula batumidde nnyo Mukama ffe bazibwe oluganda Mukama yeebazibwe nnyo Taata Bunjo Saturday ewedde twalaba amaanyi ga Mukama amaanyi ga Katonda bwe tukooyerayo wajjira amazima abasajja bali bakooyera nga bali mu kwoza migonjo ebbali Mukama n'abazzaamu amaanyi mazima munnange Dokita atogwa mu maanyi Mukama ali naawe ate olunaku olwaleero era twagala tulabe nti Katonda anoonya abantu be era ejjukira ne luli Yesu yagendanga anoonya abantu be baali tebasanga ku nnyanja nga bavuba naye nga bakooye baweddemu essuubi nga temuli ssuubi yali asobola okugenda ku mwalo omulala naye olw'omukwano n'okwagala n'agenda ku mwalo ogwo ogwaliko Simoni Peetero ne Yokaana ne Yakobo n'abasisinkana olwaleero twagala tulabe Katonda ng'agenda anoonya abantu be nze nga nnoonya Nkugwa John Best nga akunoonya Dokita nga akunoonya Gayaza nga banoonya Nateete nga banoonya nakugamba ng'anoonya abaki abantu be Mukama yeebazibwe Yesu twagala tusomere mu ekitabo kya Nnabbi Ezekiel essula eya 34 n'olunyiriri olw'11 tujja kgenda mpola mpola amiina Nnabbi Ezekiel essula ya 34 ngenda kusoma nno nga ntandikira n'olunyiriri olw'11 kiri mu ndagaano nkadde abagoberera naffe omanyi munnaye mubulizi bungi abantu babeerako batugoberera ndagaano nkadde bikula bayibuli yo tutambulire wamu Ezekiel essula ya 34 ngenda kusoma nga ntandika ku nyiriri 11 kwano ku lupapula olwange luli 856 mu bayibuli yange wano gye nkutte kale katutambulire wamu atugamba bw'ati kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti laba nze mwene nze ndinoonya endiga zange ne nzibuuliriza Mukama yeebazibwe nnyo ekigambo ekyo nti nze yagenda n'ateekako ekigambo ekyo nti nze Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti nze mwene uli akagamba ako mwene nze mwene nze kennyini nze ow'amaanyi nzakuzaamu essuubi nzakuliisa nzakunywesa nzakwambaza nzakujjanjaba akuwa buli kimu nze mwene byonna ndinoonya endiga zange Katonda ayinza byonna bambi nga ndaba ekisa n'okwagala biri mu kwagala mu ntambula ze ng'ajja anoonya Pawulo waabwe Bunjo
nga ajja anoonya oluganda nkugwa John Best nga ajja anoonya aba fathers nga ajja anoonya aba mothers nga ajja anoonya musawo dokita mpuliza essaawa zino nga ajja kunoonya wooli awo nga ajja kunoonya n'osiriikirira n'olowooza neweekuba mu kifuba nti naye nzaani gwe banoonya gwani etuntu lya leero gwani mukama gwakyalekedde ekirabo eky'obulamu gwani nze ngenda nembeera awo mbadde ndi ku dduuka wali naye ng'omubiri munafunafu leero sijja kukola nempula eddoboozi eriŋŋandi ne nzaani luli twaliwa ne Reverend Lumu ku Mande ng'agamba nti no bwe siikikole ani anaakikola kubanga ye atambula n'emiramwa gwe bwe yali egindi Namayumba yagamba tusimbudde bwe yadde ene Mutundwe kali omulamu gwali ogwewaabwe ku busumba bwabwe naga bwe siikikole ani anaakikola nekimpuliza ekigambo ekyo nempula eddoboozi nga linga bw'otoogende kubanga abooluganda bakulinze olidde n'olwekyo Katonda nga tugamba nti nze mwene neenoonyeza endiga zange jonna zikoze ki gye zisasaanidde ku Saturday nga bwe twabagamba ti Mukama waffe yasisinkana abasajja abo baali baweddemu amaanyi nga beoza emigonjo gyabwe ye nabagamba musuule ate olwaleero tubagamba ti Katonda ayinza byonna yajja okwenoonyeza ye yennyini John Best Katonda agenda n'atunoonya neffe olumu ne twekubako biki ennaku tebagiyita njawulo yennyini ne twekubako enjawulo yakuyise jangu era yateeka negamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange naakola ki n'abawummuza newe oluganda gwampuliriza maama Nantumbwe Pros siriikirira olowooze wa wakooyeza maama Nakyagaba ulidde awe masanafu nga naawe weebuuza wa wakooyeza gani nze Paul nagamba John Best nagamba nti nali nkooye nempula eddoboozi nga limpita naliŋŋamba bunjo ng'obonaabona nnyo jangu eno okutuzana buli kyanga nkyuka sejjisangako Mukama naawe oluganda bye twalaba ulidde naffe bye tukwagaliza essanyu eryo litufuna nga tulina Mukama waffe naffe kwatuuliza lye nkwagaliza obeere n'ekisa mu bulamu bwo ng'olina ekisa mu mirimu gyo ng'olina ekisa mu maka go ng'olina ekisa mu baana bo ng'olina ekisa mu famire yo ng'olina ekisa weewaawo n'ebbalirwanaabo ng'olina ki ekisa Mukama yeebazibwe Yesu genda ku lunyiri oluddako olunyiriri ndi nsoma nno Ezekyeri essula ya 34 olunyiriri kaakati ngenda kusoma olw'12 atugamba nti ng'omusumba bw'abuuliriza ekisibo kye ku lunaku lw'abeera mu ndiga ze ezisaasaanye bwe ntyo bwe ndibuuliriza endiga zange era ndiziwonya mu bifo byonna gye zaasaasaanira ku lunaku olw'ebire olw'ekizikiza ng'omusumba Katonda yatuwa ebyokulabirako ebyokunsi ebyokunsi nzikira lumu twalina eddalo ebiseera era buli wekajjukira nenenya emyaka egyo omanyi twawoomerwanga nnyo okuwuga kati we twawuganga waliwo be basimamu omusenyu ebidiba ebyo myaka 13 awo kati awaka twalinawo omwami eyali atuyambako ku mirimu saagala nnyo muyita mupakasi baalinga batuwayambako emirimu ng'alima taata nga alina bwe yamuzimbira awo naye ng'omusajja oli taata bwe yaddanga ng'atuloopa babadde mukuuga baawuze kiboko nezikola ki nezinyoka lwalimu n'agenda atema amatovu haigwe jonibesi amatovu ettovu ndimanyi libeerako eriggwa bwe riti lifumita n'atema amaggwa amatovu n'agateeka mu bidiba kati tutwava eno nga tetumanyi netugwamu ne gatufumita tetwoyogere wa taata tikino era twavaamu buvi ne tugenda waka era naddali n'atuloopa ne batukuba kofe kye twakola naffe waliwo seggwanga ya taata otyo yatuzuukusanga ku makya yekukulima ku makya nga tugijjawo nga tugitwala wa mulirwana John Best okitegedde nkitegedde jjukireko okulima ku makya n'abatundu budde eyo
w'olwo taata teyagiwulira n'enkeera teyagiwulira teyabuuza n'abuuza Sseggwanga yange eriddawa naye na taata ggwe oyagala nnyo omupakasi oyo omusajja yayinza okuba nga yabba tukolaki muwaayiriza Mukama gy'akolaki gy'atujja n'atuwuliriza endiga zange zaali zikoze eki zisaasaanye kakati wabuuza kale anamma endegera enkoko yange kotuusa ne twagamba kati enkoko tugyewa mulirwana ne tugenda tugisiba mu nnyumba yaani y'omupakasi. Mukama yeebazibwe nnyo. Kaakati taata agenda okulya enkoko ng'ekola ki ekookolimira eyo eri mu nnyumba twagisumulula kuba enkoko tekookoma nga ne tugisumulula twagiyingizayo nga taliiwo. Taata n'azuuka n'ajja awulya enkoko gyekola ki gyekookolimira bwewula gyekookolimira n'alyoka atuzuukusa saa 12 baana mumula enkoko gyeri kofe taata twagamba omusajja yatuwaayiriza omusajja enkoko banagenda gitunda naye kasi awudde ng'obuuza enkoko omusajja yakoze ki yagikomezzaawo nakola bwe yagenda nalyoka tumugamba nti olabye olugambo tetwagala kutukolako olugambo era teyaddamu Mukama gyatujja n'atuwuliriza n'atuteekawo n'atulokola ne tufuuka abaana baki abaana ba Katonda kuba yagamba nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana baani ba Katonda ne bakkiriza ki erinnya lye. Endiga ng'omusumba bwakola ki bwalondoola kubanga babye tugambe bulungi najja n'aziimiramu n'atandika okulaba endiga yange enjeru eyayitanga nga sigiraba naawe kennyini siriikirira olowooze Mukama yakulonda atya taata ogamba otya ekintu ekyo ensonga nkulu nnyo Mukama atujja mu bintu bingi oleese akenkoko ako abantu bangi mmanyi n'abali buli omu kati atandise okubamu obufaananyi emabega gye yava eri abamu nga babba bikajjo abamu babba ffene abamu naanansi abamu miyembe embeera nnyingi ze wayitamu lumu tutambula ndi mu takisi nalinga nsoma nva wa mukadde wange awo bweyogerere nasomera wano Kampala High School omwami omu aninaanye emabega ajja takisi etambula tuva bweyogerere ku makya tujja tusembera tuba tunaatera otuuka mu kibuga ng'agamba nvaamu owa takisi ng'amugamba kale ng'avaamu ng'amugamba ssente zo ziriwa nti nakuwadde naye ng'ekyamazima teyamuwa ssente namugamba ojjukira omutwalo guli omukyalo oli gwe yakubyddengako kuba waliwo abaali bamuweereza ssente okuva emabega nga era ensonga ezo abantu bangi ebintu bingi bye tuvuddemu bye tukola naye ng'embeera eyo abantu bangi oli n'otambulira bwereere mu takisi olinaga nakuwadde kondakita bambi musajja watu olwokuba abantu baba bangi n'abuzaabuzibwa era teyasasula n'avaamu bw'atyo n'agenda ng'asanyuka ng'alaba awo ayiseewo naye nga embeera bwetyo ebintu bingi Mukama gyatujje yeebazibwe olunyiriri namaliriza olw'12 ngende ku lwa 14 kantandike ku lw'13 olw'13 atugamba nti era ndizijja mu mawanga lindako Mukama atujja muki mu mawanga kakati amawanga tetujja kugamba akujja Kenya n'akujja TZ n'akujja Mombasa n'akujja mu Amerika naye amawanga ge walimu olubereberye embeera gye walimu n'ebintu bye wali okola kati ffe gambye mawanga kati nze kugambye twakukusa enkoko ya taata abuli ali ggwanga twawuganga tetwamanya ti omusajja oyo yali tatwagaliza kukola ki kufiira mu bidiba ng'atwageza bulungi naye ne tutamanya naye kye yakola ekibeera ekyatuviirako engo kwe kuleeta amatovu n'agasuula mu bidiba naffe kye kyatuviiramu eyo tamanye nti naffe tuyinza okufuna ki obulwadde n'obuzibu naye nti akagambako layina egiwudde bwagambye atugambye nti nno era ndizijja mu mawanga ki Oluganda gw'otambuliramu oyinza okuba nga oli mu ggwanga ery'obutamiivu eryo nalyo ggwanga oyinza okuba nga oli mu ggwanga ery'obusungu eryo nalyo ggwanga oyinza okuba nga oli mu ggwanga ery'okugeya eryo nalyo ki ggwanga oyinza okuba nga oli mu ggwanga ery'okwemulugunya oyinza okuba nga oli mu ggwanga ery'okuvuma omanyi eri abantu abavuma
waliyo ndekere njaba muvume nakiyagalira ata mbuuliza omanyi nti waliyo n'ennaku zino bebabapangisa okakasa gye bali ng'oli bamupangisa kuvuma nagagwe mumundekere wange najja tuteese nze mumpe muvune onompa mmeka nze ŋŋende mukuvumire wange we tutuuse ago ge mawanga ge tutegeeza abantu essaawa eno mawanga kige wavaamu mazima oyinza okuba ng'oli mu ggwanga ery'obukambwe obusungu mu ggwanga ery'obusungu obusungu ggwanga ki mukama yebazibwe nnyo yebazibwe yesu mu mawanga olugo ng'osiriikirira maama Suzani Ekyengera ng'osiriikirira ggwanga ki Florence Mundeba Nampijja gundi ki gyolina ggwanga ki ery'obuddemu Lwigenda Kifuma ggwanga ki maama Nakasumba ggwanga ki maama wange Nanteza Ekabengereddwa ggwanga ki maama wange Nanteza Ruth Ekawalaawo ggwanga ki mukyala Mbazire Ekawalaawo ggwanga ki mukyala Kalesula ggwanga ki atuuliriza ggwanga ki nze gali nalina eggwanga nze nalina eggwanga ery'okwemanya okwewulira nze nga tokwata ku saati yange wadde empale yange nga gwe ogyekolerako wekka taata wange wano wenasomera manyi taata wange yalina workshop ya byalaani nga yatuwa esaati 5 empale 5 olidde naye nga buli lunaku bo bagamba tuli bayonjo naye nga twaliera bayonjo kuba kyeyalimu nga byatunga abaana bamutwale engoye naye nga buli lunaku luliko kakindo ulidde waliwo twatitaize n'amalala nga tubakola sitaaki banyina zibakola sitaaki ne bagolola ne bateeka ku kaki yaffe ne bagolola akakiibo ako awo ne kagira okusala n'otambula wenawena ng'okola ki naye ebyo byonna mawanga mukama yakola ki yagatujja n'atununula n'omusaayi gwe gw'omwoyo n'omuki omungi ennyo genda mu maaso oluganda olunyiriri lwa 13 kitabo ki kya Ezekyeri essula 34 olunyiriri lwa 13 lwendiko atugambye nti era ndizijja mu mawanga nenzikuŋŋaanya nti nenzikuŋŋaanya ulidde Katonda ayinza byonna twabeerako mu kyalo kubanga era sijjaga ije tuva era waliwo olusuku lw'amabidde ne bagenda batema amabidde n'otandika okugenda ng'okuŋŋaanya bannange n'okuŋŋaanya enkota n'okuŋŋaanya n'eyamabidde ne batema iriyo nga mukuŋŋaanyaza muki mu ntuumu awo nenzikuŋŋaanya Katonda mu kifo kitya kimu ekyokweyagala Katonda atwagala tukuŋŋaanyize mu kifo kimu nga tweyagala nga tulina essuubi atugyeyo eri gye tusaasaanidde mu mawanga kubanga atugambye nti kubanga nze ngenda okubateekerateekera ekifo eyo gyendi nawe mukole ki mujje mubeere eyo oleza kiteekerateekeraani kati nkubya tosanze nga bakuteekereteekedde ekifo okubeera ye taata n'ekyange sikisanzeemu era naawe kisanzeewo era tetuba kuba kujja wano era kyandibaddewo nga tewali n'olwekyo oluganda bw'ona oyagala okwekubako enjawulo ekifo kyo mu ggulu kijja kubeera awo nolire ekitiibwa kyo ndeyemba ntya bweseyemba bwentyo nyimba emirembe n'emirembe yesu kyekye kyako njagaza nze anjagala kakitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala okwagala okwo bwagazi yatwagala buki bwagazi n'otunuulira Pawulo waabwe Katonda yanjagalako sinze muwanvu sinze munene zonna ekiwata kitakizze ndyawo n'ekisabusa kyani kya Katonda kisa kya Katonda abayimba gene bayimba tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako kusinzanga n'okutenda ennaku zonna tunakuwa kife abaana b'abantu
okujjako kusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Tetulina kye tuyinza kukola ki wakubula okumusinza n'okumutendereza ennaku zonna. Genda mu maaso oluganda. Amiina. Olunyiriri ndi mu kitabo ky'ensoma abooluganda ekitabo kya Ezekyeri ndi ku lunyiriri lwa 13 mu matwale. Agambye nti nenzikuŋŋaanya okuzijja mu nsi nnyingi nenzireeta mu nsi yaazo mu nsi yaazo zo. Ekitegeeza gye zirina okubeera naye zaasaasaanira gye zitalina kubeera. Era atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ayinza byonna. Ayinza ki byonna. Eyo gy'atwagaliza okukola ki okubeera. Tujje tuveeyo mu mawanga tubeere zaazo zo. Ekitegeeza abooluganda Mukama alina we yatuteekera we tulina okubeera tuve mu gye tusaasaanidde. Mukama alina gy'akola ki gyatuteekedde okubeera. Kubamu ekifaananyi mukoka tomulaba? Mulaba. Mukoka agenda n'akulukuta ebisaaniko ne bijja ate ali luno amazzi nga gayisa wansi ebisaaniko ne bisigala kungulu. Katonda bw'ati wakola ki wakola. Ne gwe oluganda okimanyi nti oli mu ttwale lya Mukama zo mu nsi zaazo zo. Ensonga eyo nkugwa awantu okugamba wooti nosirikira n'olowooza oli omu ku abo Mukama baalinoonya n'abateeka mu nsi zaazo zo mu nsi yo gwe. Eyo nsonga nnyo abooluganda ffenna buli omu weefumiitirizeemu mu kifuba. Nze Bbunjo waabwe nfuba era nga buli bannaffe bagamba ddala eggulu y'empeera fuba eggulu y'empeera kigambo kya kitiibwa. Fuba eggulu y'empeera. Eno ensi teriiko mpeera tekuli esaanawo eggwawo. Etusaasaanyiza bwereere naye nga waliwo we tulina okubeera mu bifo byaffe. Jo twala ne tuli wano mu lukiiko ne tulya ne tunywa ne tukkuta naye zagenza okukola essaawa emu yakawungeezi oba ebbiri ng'abantu buli omu enjala ebaluma. Olabye ne mu ggulu teri njala teri nnyonta teri mukunga bitala byo teri musana teri nkuba. Bulidde kubanga bwe tugamba bulungi be baani abo abambadde ki ebyeru. Oli naddamu nti Mukama we gwokola ki gw'omanyi nti be bali abaayoza ebyambalo bya musaayi gw'omwana gwaki ne bakola ki ne babitukuza. Era bwe byetugamba tebalirumwa nnyonta nate. Omusane teguli bookya bo. Yeebale tuteekera n'olwekyo abooluganda ali ku 93 katonyize 9 na Mirembe Famma eddoboozi lya bonna yongera okunoonyaani Mukama tokoowa. Nze Paul Bwemangwa nga nenenya ti Mukama nsaasira ni mwonoonyi era ngenda nenfumira enkuba ekifaananyi tulaba firimu ya Mukama waffe Yesu nga yeetisse omusalaba ne yeetikka n'agwa ne bakuba n'asituka ne bakuba n'agwa. Ekifaananyi ekyo kiteeke mu bulamu bwo. Ulidde yagwa teyagwira ddala n'asituka neekekejja n'omusaalaba gwe neyeetikka n'atambula ngeno kibooko zikola ki ezo kibooko ezakuwa Mukama waffe zaali zikutuusa ku buwanguzi gw'oluganda mpuliriza okusoomozebwa kw'oyitamu. Mukama waffe yakugamba guma bw'ayatugamba mu nsi tunaki ennaku naye mugume kubanga yawangudde ensi. Eyo ensi gye yawangula naawe gyekugamba oluganda naawe obeere muwanguzi n'okukirawo. Mukama yeebazibwe n'osiriikirira n'olowooza n'otambula ntambudde ntya. Ulidde ngenda nentunuulya era oluganda nkugwa ye taata Mbunjo waliwo wetwagendanga ne tuziika n'owulira si ffe babuulizi n'abakulisitaayo bagamba abaganda abo nemulina olugero mwagera
tinanyini mufu yakwata awawunya naye waliwo ogenda n'oziika n'owulira nga haha tekyandisaanidde naye twagala okwebaza bannaffe bano abatuyambako abatuyambako kubanga kati tebikyaliyo kampani ezo ezajja ezo zituyambye nnyo wulidde nolaba ne bakuyooyoota bulungi wulidde bano bannaffe abamu ne babateekako n'obusitu ne bateekako babyoyoota luno wulidde n'osiriikirira ne bakuyonjeza ddala olaba bayonja mufu naye ate Katonda ayinza byonna tayonja omuntu ow'omunda okukirawo tendereza nnyo Yesu oli mwana gwandika omusaayi gonna ziza nebaza omulokozi bannaffe abo olaba bayonja ki mufu naye ate Katonda afudde kibokisi kye kiri awo kyebaliko kyebalooyoota era ogenda okulaba muna bagenda ne bambala giravusi ne batandika okusiimulako ne basiimulako kwega nawe yandibadde akaaba ennyo n'ogamba butuufu omuntu wange agendedera muki mu ggulu naye nga bokisi kibokisi kyerere kikalu bano abaexecutive kyebasanyusako balina emmotoka ezinyirira zo zinyirira ogitunulako oti waliwo ebiseera wano twakola ekiro enkuba netonnya bana nenkubiro baali bamuyita mubiru munange mubiru si wamamba munange mubiru enkuba ekuba nemujja mutuneneko tuba tuliawo nga bagireese ne bagigweyo geeti abokweri bano gye baali bano olidde ogendera mu mmotoka eyo Reverend Setuma yali ayingira ku program zukuka agera okulaba nga emmotoka efuluma nagi ali gwe batwala essaawa zino agenda okulanga bungi kisa kya Katonda olaba tunyirira ku nsi era omanyi waliwo essanyu Mukama lyaleeta ng'omaze okulokoka newakubadde nga waliwo ebikunyiga n'ebikusootola Mukama waffe yali anaatera okufa okumukomerera waliwo byeyayitamu bingi ennaku amaluso bamufujjidde bamutikidde engule bamukubye embooko bamuwaayiriza engoye zaabwe baziyuzizza negwe oluganda oyinza okuba nga Mukama ffe betuukako gwe tobituukangako naye olunaku lwaleero tetwagala ogwe twagala kwongera okuzzaamu amaanyi nti ye mwene agenda kutunoonya n'ekisa kikibaawa mu ggulu akuzze mu kifo kyo kyekyo kyatuteekeddekedde gwe kennyini so si muki mulala amiina genda maaso yeebale Yesu nkyagenda n'olulinyiri Ezekieri essula 34 olunyiri lwa 13 mu matwale lw'eŋŋenda okugenda nalwo mu maaso agambye nti era ndiziriisiza ku nsozi za Isirayiri ne ku lubalama lw'ensalosalo z'amazzi ne mu bifo byonna ebibireebwamu eby'ensi. Mukama yeebazibwe. Owulidde alizireeta oluganda ekyawandiikibwa kino kizze nga kyefaananyiza ku mbeera y'ensi gye tuyitamu ng'omusumba yayagala nnyo era Mukama waffe yayogeranga mu ngero owulidde abantu bategeere ki ebigambo byakola ki byagamba owulidde yaleeta omuti ogw'omusika mooli nolaba ekyokulabirako n'aleeta omukyalo ow'eppeesa ekyokulabirako owulidde n'aleeta omwana oyo eyabula eyazaawa yagamba kitaawe nti mpa ebyange ŋŋende bwe yatuuka n'akola ki neyeekuba mu kifuba abooluganda kyekiseera 224 twekube mu kifuba 225 ogambe nti Mukama wange kwebaza ng'oluyimba olwetuyimba Mukama wange nkwebaza okondabelela emmere n'ebyokwambala byonna biva gy'oli. N'akuliisa n'akunywesa kisa kyani kya Katonda kisa kya Katonda n'akootwota okwebaka
byonna weebaka n'otomanya nakigenda mu maaso n'ozuukuka enkeera nga tomanya ekiseera ekyo kye wabadde weebaseemu ani yali akifumiitirizaako ekyo biki ebibeerawo gw'oba weerinako buyinza kyawo nga weebase okigenderedde tuloota ebirooto oyinza okuloota ekiro naye nookera ekya nga tokyakijjukira kituufu ye ssebo si mulundi gumu n'okiroota ng'okiraba okukanyunuka naye n'okeera enkeera nga tokyalina oyo akuloosa ebirooto n'otobijjukira y'oyo akunoonya n'akuteeka mu kifo ekyakola ki n'akuliisiriza mu matwalo awo genda mpolampola era agambye nti era ndiziriisiza ku nsozi za Isirayiri ku lubalama lw'ensalosalo z'amazzi ne mu bifo byonna ku lusalosalo lwezizaki tulina zabbuli gye tuyimba angalamiriza ku mudduli ly'omuddo omuto akomewo emmeeme yange antwala ku mabbali ag'amazzi nga nkyalina amaanyi twagendangako ku lubalama lw'ennyanja ne tubeeraawo manyize saayagalanga kunziba kubanga nagendanga nengula ekyennyanja nakigulanga bwayisaawo nengenda nakyo nenkiteeka mu nsawo ekyennyanja ekisiike era naboojo oli mwangu otyo bo babaseeranga ekyennyanja nga nze nsumula nsawo yange amagamuatekere ekyange naze nakyo abooluganda kisa kya Katonda tuva mu bingi netula ku busubi nagere bunjo ngoli mugezigezi koze nti ye mukama gyakola kyatujja ate ensawo yange onooja mukama Katonda ye buno babuyita batya obumondo obusalesale chipusi nazo napaakinga bulungi napaakinga ekyennyanja bulungi nnyo netugenda era olwabanga naye tunalyaki kanageranga nabo bali maze okugula balesa essowaani yange nga nange nze babuteekedde nga nange enjayuluza mwana tunga tulya niki bunjo koze bunjo bwe bityo kyesagendanga nakyo soda nabugula nakkizanga banzibi naye biri ebirala ekyennyanja kyo nagendanga nakyo mukama yeebazibwe nolwekyo dokita kadokita bwaba ali kuredio ajja kunkwezunanga bunjo tewali musajja mwangu eyo mukama gyakola kyatujja kikulu tetwabbanga wabula twagendanga kubalirira mazima kubanga ekyennyanja kyalinga kya bbeeyi ekyeyo ku biiki tokizannyisa tukizannyisa ate nga nange nembeera neneewayagalanga bannange ate nga ekyalimu kyalinganga kineneko era lumu yankoppa wanyiriza nange naye naava mu kumubba twalina munafu omu yali yagalanga nnyo capati ez'amagi yezi yagendanga nazo netubeera ku kyennyanja eyo Katonda kyaki atuliisa ku lubalama olwaki olw'ensozi ez'amazzi ulidde nakomyawo emmeeme eyo n'owumula Katonda akola ki genda maaso tumalize olunyiro lw'14 agamba nti ndiziriisa omuddo omulungi kati waliwo onkugwa bwyoto kyalya kituufu nange bunyo nabesaakola kati nga bansanga batya nga nsobola ecupa ya bbiya kituufu banansanga batya okola amawulire banansingana batya nga ntula wali ku kati ngenankulabi muka ambuleera ntudde ne ku lubalaza awo ntaliko ulidde sikyabisobola tulya biki birungi Katonda byakoze eki byateeseteese era twawula okwebaza Katonda era tuleetera kyenda musatu kanonize mwena na mirembe fama twayituze nga tugenda noonoonya kyonoowulira n'owulira ennyimba kizonoowulira mu butuufu kimpempewo ekyo byesimanyi wa kimpempewo naye kakati wampimbi olimba olwo mulokozi waffe yatugamba ndikomawo mwetegeke tetumanyi biro mwalejera naye tosobera nga tulinda oli akaka nkugwa
tuluyimbe asatu mu bbiri n'ekitabo ekyo taata nkirina wano asatu mu bbiri tuluyimbe muganda wange oluyimba lukutanudde lutanudde newankubadde tuli mugundi birala naye nga tewali kyakola tuluyimbe abooluganda mubikole oluyimba olwo luli asatu mu bbiri mu bitabo bino byonna byaffe ebyokusaba tandika Mulokozi waffe yatugamba ndikomawo munsi mwetegeke tetumanyi biro walejjera naye tusuubira nga tulinda elisuubi eryo lyeyatuwa lilitusanyuse ennaku zonna abagalwa baffe batoleka naye essuubi eryo litugumya abamuweereza mu nsi muno baweereddwa empeera mu maaso ge era baweereddwa n'omukisa emirimo gyabwe nga giwedde ku lunaku luli kwalijjira aliyita bonna abeebaka alibakuŋŋanya batukuvu babeerere awo bonna wamu bwe tulituukayo mu maaso ge tulimuweereza n'essanyu nnyo ewuwe tewali kyebe kyonna essanyu jjerere nnaku zonna yeebazibwe yesu nti nnaku ki zonna ewuwe teri kibi wabula ssanyu ki ssanyu jjerere nnaku zonna yeebaze yesu maliriza n'olunyiri olw'ekkumi n'ettaano nsoma mu kitabo kya ezeekyeri essuula ya 34 otandikira kwekumi n'ennya olumaliriza ezeekyeri essuula 34 olunyiriri lwa 14 agamba nti ndiziriisa omuddo omulungi era ku nsozi ez'entikko ya Isirayiri kwe kuliba ekisibo kyabwe eyo gye zirigalamira mu kisibo ekirungi ne ziriira omuddo omugimu mu nsozi za Isirayiri olw'ekkumi n'ettaano nze mwene ndiriisa endiga zange nenzigalamiza bw'ayogera Mukama Katonda yeebazibwe Yesu nga tukyali bato oza nawe kugwa kyakutuukako bwe twamalanga okulya mugende mu mulimu bwe kityo bwe baakolanga bakadde baffe ne kaakati ne Katonda atugambye ndiziriisa ne zikkuta ne zigalabira ki ekisibo kyabwe Mukama yeebazibwe Yesu owulidde erye twatandike nti Mukama anoonya abaki abasaasaanye n'atuggya mu mawanga n'atuleeta n'atusembeza mu kifo ekyo ye kyateeseteese ekirungi okutuliisiza omwo teriba nnaku teriba kutya ssanyu jjerere ssanyu ki jjerere mulokozi waffe yatugamba ndikomawo ku nsi mwetegeke
tetumanyi biro walejjera naye tusuubira nga tulinda bwe tulituukayo mu maaso ge tulimuweereza n'essanyu nnyo ewuwe tewali kyebe kyonna essanyu jjerere nnaku zonna. Ewuwe teri kibi kyonna essanyu jjereere ennaku zonna. Yeebazibwe Yesu. Twagala okwebaza abooluganda ekyawandiikibwa ekyo kye tutambuliremu olunaku olwaleero era nga kiri mu nabbi Ezekyeri essula ya 3 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi tukomye ku lunyiriri olw'ekkumi. Njala okwebaza oluganda nkugwa okusomera obulungi kisa kya Katonda era twagala okwebaza abakuyiza ba be bi bu wa we wi wo ba enene ba entono sa enene sa mukama yeebazibwe era bwe tutyo naye ennaku zino abaana bakyabikola nga twawandiika onzijukiza kanaana ezo owayi uli akate kanene wakikere kakisumuluza kakyaliyo. Abaana tulina okulaba nti ffe tufubako ku baana baffe bannange. Owuli akate kanene wakikere muto wabisomako nabisomako kakisumuluzo sibadde tugamba nti munnange nkugwa yeebale yakuyigiriza ba enene ba entono a enene a entono cha enene cha entono mukama yeebazibwe taata oyikyena musatu kalonyize mwenda namire mifama eddoboozi lyamu na program ekyemisana special kyetuliko ndine muganda wange nkugwa kuba essimu twogereko naawe wa wali osaasaanidde ng'oyita ku layini eyo 0700 135 oba 0789 62 6 6 0